Kabadde kaseera kasanyu ng'omumyukiro wa Bunyoro Kitala Norman Lukumu abadde awerekeddwa ku baminisita abalala ng'atuuka ku kisaawe ky'Ekiryandongo watongozeddwa empaka z'amasaza ga Bunyoro ez'omulundi ogwokuna. Mu kwogera kwe, omumyukiro wa Bunyoro ategeezezza nga beetaaga ttiimu eggumidde ey'omupiira eya Bunyoro esobola okukiikirira obwakabaka bwabwe mu bwakabaka obulala nga Buganda. Ate nga twagala kunyweza omukwano peaceful coexistence, tubeere ba mukwano biro eby'edda simanyi waliwo n'entalo Buganda n'abeera suicide ya British tubeere eno ebintu byerabye byadda tusobola kubeera nabyo kati. Omuyikiro asabye amasaza agakola Bunyoro Kitala okolera awamu n'okulafuba n'okulaba nga bakulaakulanya obwakabaka bwabwe. Olumanya atongozezza empaka z'amasaza ga Bunyoro eziyinda buli mwaka mu bitundu bya Bunyoro ebitali bimu ng'era ziwumeddwamu omutwe wa kampuni y'amafuta eya Sinoko. Isaza lya Buyale lye ligguddewo ne Kigumba. Kintu kirungi mu bantu kubanga otegeera muno onaabeera kwati onaabeera mutegeera kati kole ttiimu nti egenda okuzannya tournaments naye nga tuzannya tufuna ttiimu emu nti Bunyoro Itara Kingdom Football Team nga ejja kukwataganyizaamu n'amasaza g'e Buganda. Okusinziira ku minisita w'abavubuka n'emizannyo Bwakabaka bwa Bunyoro John Baguma okwetaba mu mpaka z'amasaza kwa bwereere wabula ategeezezza nga bamaneja b'amatiimu bwe beetaaga okuteekateeka ttiimu zaabwe obulungi. Agasseeko nti Obwakabaka bwa Bunyoro ne Buganda buli mu nteeseganya ku nteekateeka y'okulaba nga batandikawo empaka z'omupiira wakati w'Obwakabaka bombi. Buli ali wano ku ttaka lya Omukama kati tusazeeko okuba nti tukolagana na Sinoko tusobole okuteekako emipiira eno tulete obumu era olwa kampuni ya Sinoko abasse ensimbi mu mpaka zino beeteefuteefu okuwagira enteekateeka eno n'okwongera okuyamba okutumbula ebitone mu Bunyoro. Ate leero tutegeezeddwa nti Obwakabaka nga bayitira mu kikopo kino kye tubateekamu ensimbi mu masaza gaabwe bajja kujja bafunemu ttiimu eneekiikirira Obwakabaka okugenda okuzannya n'Obwakabaka obulala mu kingdoms endala oba ebitongole byonna ebinaabizannya omupiira. Final za kusambibwa ku ntandikwa y'omwezi ogwa Desemba 2015. Frank Serugo, WSTV, Kampala.